Ekkanisa ya Uganda etegeezezza nga bw'ekyetaagira ddala ssente eziwerera ddala okuyimirizaawo olunaku lw'abajulizi olw'okubeerayo wiiki ejja. Ssentebe w'obulabirizi bw'obukiikakkono bwa Uganda obuwerera ddala 6 era nga bwe butegese omulundi guno ng'ate era ye mulabirizi w'obulabirizi bwa Northern Uganda ategeezezza nga bwe baabalirira okusaasaanya obuwumbi 2,200 naye ssente ezimu tebannazifuna newankubadde bo ab'okukola emirimu egy'enjawulo babalagidde okutandika emirimu gino. The sources of funding for this budget is not limited to the Anglican Church and the government only. As dioceses that are preparing this, we have made our own contributions, but also other corporate bodies have also been giving us assistance or giving us money to fund this budget. For example, Bank of Uganda has given us some money. MTN has given us some money. Wano omulabirizi Lowum wasabidde gavumenti ebadduukirire ebawe ku ssente entegeka zino zisobole okugenda obukwakku. I wish the chair of finance was here, but he is out there running around trying to finalize on this. But I can tell you we do not have enough. We do not have enough, but we are confident that anything that has to do with God will always come and pass smoothly, as he said. Okujjukira entegeka zaabwe ez'omulundi guno, obulabirizi buno 6 buteekateeka okuzimba ekikomera okwetooloola ekifo Namugongo ate n'okuteekako amasannyalaze g'enjuba agamanyiddwa ennyo nga aga sola. Every district that the pilgrims are passing through, the police in those districts will provide security until they hand over to the next district, just like that. So their security is guaranteed along the way, wherever they are sleeping, but also their health needs are also met along the way, because all the government health facilities along the way are on alert to receive them in case of any challenges, but also to refer cases that may be beyond their capacity as health facilities along the way. But how do we arrive at the amount of 2.2 billion when we are not sure about the number of the pilgrims who are coming here? I would like to inform everybody that whoever comes here. Omulabizi Lowum ategeezezza nga bwe beeteeseteese obulungi era abayungudde kwaya y'abayimbi abasoba mu 400 ku lw'entendereza y'olunaku olwo. For example, I had expected that from northern Uganda there could probably be only 300 pilgrims. But now we have 979 and increasing. So this is something that comes from somebody's heart. Unlike a church on a Sunday, you can't tell how many people are going to attend this Sunday. So this is the same principle we are using here. Obulabirizi 6 bwe bugenda okutegeka ku ludda lw'Ekkanisa nga omubuulizi ow'enjawulo ku lunaku olwo ye Ssaabalabirizi wa Uganda eyawummula Henry Orombi. Abalamazi abasoba mu 9 okuva mu bifo bino 6 ebitegese omulundi guno nga batambuza bigere be basuubirwa okutuuka mu kifo